أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أبدوا الله نبسانا الله منا أبزي مكفوشينو ekyamaanyi ekyekitiibwa ekina n'erinnya erikanga Gudere. Oli okugamba obugambi nti tugenda Gudere n'okkiriza n'ogamba nti katugende Gudere, alhamdulillah. Mukkirize mbaanirize n'ekiramuso Allah kye yatusiimira mu Qur'ani mu bigambo ebingi Allah byalina kuba yennyini byo, n'atusiimira ekigambo salaamu nga kyekiramuso kyaffe ffenna. Salaamun qawlan min rabbi rahim, kijja kuba kiramuso ne mujjana aye ne ku duniya Allah n'akitusiimira ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyo salaamu newebeera Kampala njigaana. Lwaki? Kubanga ekiramuso ekyo kyamaanyi. Ate dduwa ntero gamba abantu baffe gye tuwangaalira nti Allah n'abikuwa ebintu bisatu ebyo nga seeka abakutoledde salaamu bwabikusabidde oba tulina kyoyagala kirala. Ebintu bisatu Allah n'abikuwa. Salaamu kitegeeza ki? Mirembe. Rahma kitegeeza ki? Mikisa. Baraka kitegeeza ki? Muvunudde. Rahma kyeki? Kusaasira. Ate baraka kati Allah n'akuwa salaamu n'akuwa rahma n'akuwa baraka, oba oyagala ki? Kati oli wakutoleranga salaamu, ebimu ku bimulaga ebikulaga gyali nti asiimye salaamu eyo kwe kulaba enziramu gyagikuddamu. Bw'olabanga musanyufu omanya edduwa gyagadde, bw'omulabanga si musanyufu omanya tayagala mirembe mu nsi, ayagala kuwangala mu nsi nga yali mukuba. Kanziremu mbatolere salaamu ndaba abaagala yala n'abaagala Allah abate. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yali ebadde battire Gudere kanjitola ogwokusatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Era nabiyuna Muhammad awo naye njagala mumusaalire nnyo. Nabiyuna Muhammad yagamba abantu ba mirundi ebiri temunneefasanga yawmal qiyama mugende munoonye nabbi omulala. Ngenda kubasiba manyi mukole byammwe nga nange nkola byange, mpolereze nange bemmanyi nange bantegeera. Ne bamubuuza ya Rasulallah baluwa bwogenda okwegaana? N'agamba asooka alladhi idha dhukirtu indahu falam yusalla alayya, oyo awuliranga banjogeddeko n'ataddamu sallallahu alayhi wasallam. Nabiyuna Muhammad muli bakupika nnyo. Nabiyuna Muhammad n'atugamba sallallahu alayhi wasallam ti awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Mbeeko kyembabuulira bwe munaakikola ng'omukwano gweyongera, nga mwagalana, nga mutegeera nti muli baluganda. Ne bamugamba bala ya Rasulallah, ombaka wa Allah tubuulire tukole ki? Nabbi n'abugamba nti afsu salama bainakum, mutolegane ku salaamu wakati wammwe. Kwata ku muno mu ngalo omugee salaamu alaykum. Enjala ogiwulira eri musana enjala ng'ogigaseeko omusana nga ne eseringa etakolangako wadde faani. Ddamu omutole omugee salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oye muganda wo. Ebyo nno mbyogera nzikakkanya ku busungu bwa muzindaalo. Musajja nga yakaguvaako, pologoma nga yakaguvaako okuva emitiyana,
muzinda gwo gwetaaga kuyiwako ku mazzi nga tonnatandika bigambo guba gwokya naye kanguyiweko ku mazzi insha Allah ate nguyiweko ne ku kazire agukakkanyeeko kazire ng'ali mulukuya musajja nga yakavaayo wallahi teguba mwangu atubulidde ebika by'emmere bye tulina okulya bye mwali mwafuula haramu abulanze ema kubanga ndiwe emitiyana obanga nina akakwate kwaja tiwaseeka nga nsobola okwogera naye awo amagezi gembaddemu omuga nti nkolera ekintu ekyo noonya we babagira ente ennume seeka abenga yakadda okwata oluseniya oluliko ebyayogedde oteekeko geetikwata n'ebyenda by'enkoko omuyireko muge sheekhe salaamu alekuikayo ogende walaba obaana abirya muge amagezi go yagabawadde banno kalina wejja ku byenda by'enkoko ne gundi sente inshallahu taala naye ayinza omukyala abadde kyazizi tutandika okumusomera dduwa mu matu za lukuya naye alhamdulillah sheekhe waffe Ismaila Nkata baganda baffe tubaagala nnyo gye tuveeyo abantu obaga nti owayi tuli Sudan abantu babuuza waliyo bannayuganda kali nabagambye ejjo ne baga nti abaayi ejjuma gye nasaazizza mizikiti mitono nnyo egiri e Uganda egyabadde nayo ejjuma eyo ejjuma abaana bali wano bategeera aya eri mu Swati Muluku mwenna ye aya gye muliko Allah agambye atya huwa alladhi Allah yoyo ja'ala lakum al-ardha dhalula eyabakolera ensi n'agigonza n'ajanguya n'agitereza Allah n'abakkiriza kino kimukola Allah yabakkiriza agambye atya Allah agamba famshu fi manakibiha mutambuleko mu mpuyize ensi eno mujeetoolole mugende gye mwagala bogende South Africa oyinza oga abasiraamu baggwera South Africa n'abana Uganda aye nga abasiraamu abo bokka n'abalala gye bali bogenda e Dubai ku airport bana Uganda shayi salaamu aleikum shayi oyinza oga Uganda yonna eggweredde Dubai bogende Saudi Arabia oyinza oga abana Uganda baggweredde Saudi kali nawona Sudan kati ekyewunyisa abali wano ojja kwekanga balala kubagenda okubeera eggumbo bufo twabutegedde bufo bwaffe kali na wano banjawulo nabali bonna baze Allah gefa mushufi manakibiha mutambule muko era nkuwa amagezi gabwerere bwobeeranga mu kifongo olaba kikalubye Allah akukiriza weeyongereyo bwogenda Somalia gomanyi obusiramu bwakuta abantu bangi beesibye mu kibuga talina kyakola obulamu bukalubye emirimu talina ate bamugamba genda ka Dubai mbwa yasimanyi wabi genda ka Sudani teri sente omuntu omala okwata sente dola ye Sudani yemu ne Amerika yemu ne gyotutte Uganda bajama obulamu bw'ensi buno bunyuma nnyo nga gwo bwetambuliza nga tosaba. That's why mujja wano mukole basabira Allah bateremu omukisa. Wallahi musinga omuntu abye sajja yansanze eggulu nga mmaze ejjuma n'abale sente nange nabadde nga imamu kyeyune nalabye ebizibu byange byonna nga abimaze ng'omugugu guti ogenda okubalanga 3 kitundu nalinga namugamba awala nakwata sente zo omugugu nga munene guti 3 kitundu nga seeka guleyo ka airtime nkwagala nnyo niwo omusiramu wanguze airtime n'essimu yaako naye ogenda oga musajja wange Juma nange abakuwa 3 kitundu ebeera nazo onoozivungisa ng'omaliriza. Naye kwagamba ekikulu mu byonna obulamu bw'ensi buno tebwetaaga kutuula obulamu bw'ensi bwetaaga kutoba kunoonya kyakulya ne bannabbi balinga bakako obubaka nabbi yalina obusobozi obugamba Allah nfuulira emiti gyonna egiri mu nsi nga sente ebikola ebiriko sente zikunkumuka naye si kyeyakola nabbi yalunda afuna ekyokulya sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Dawuda alaihi salatu wassalamu yaweesa nayo cha holding afune ekyokulya Musa n'alunda afune omukyala bannabbi batoba bafune ekyokulya Ibrahim mwe mutamanyi buzibu bwe yafuna Muhammad ne bamugobe waabwe e Makka n'alabanga e Makka bikalubye n'adduka e Madina sallallahu alaihi wasallam. Kati bino bye mulikeyo sunna omuntu ofuna ekyokulya omukkiriza yenna okuwummula mujja kuwummula naye mujjana enensi kutoba omuntu ofuna okwesiima ku nsi kutoba nabana abawalimu okujja wano babuulira bye bababuulira seeka okubifuna kwali kutoba. Useeka Nkata uyo Sudani Khartoum nave Sudani uyo Riyadhi
anoonya irimu n'ava Riyadh wuyo Saudi gomanye ensi etali yammwe engeri gyetama zono twakabeera ennaku 2 mpulya njagala kuddayo ennaku ezo kati tya musajja wange Sultani agabe ebitiibwa okuga nti wano aliwa Musiramu twamusanze gule twanyodde kachayi emyaka 16 ali wano ekyo kiyita mmere nasanga omuvubuka ali Durban emyaka ago 3 n'agamba sina kyenki ayagala Uganda maama yafa taata yafa kati njagala yoki kyovola abantu abalya ssente y'omwana anoonya ssente nga si mu ggwanga lye aba mubi wallahi aba mubi okujjako nga tatambulangako nali e Madina mu mura ya Desemba omulyango 328 bantambula akawala ne kajjanga kadduka shema fosamu aleku oli sheyi wa taata wange agikatate nimuganga sikumanyi jako kagundi nkulaba kakaya nangamba ne banda babulabi jakuleetera obuzibu ne banda babulabi nti mbikudda akakaya kamera zindaba neba nkuleetera obuzibu nange nenereetera obuzibu bayinza okugamba njagala kubba mukozi waabwe mutwale ewalala omwana nakola emyaka ejo nina sister wange yakola emyaka 2 naddamu emyaka 2 ejo emyaka 4 zonna ne bazimubbako kati yazzeeyo emyaka emirala 2 Saudi naye kati gogenda yimirira otya mumaaso ga Allah n'omuntu atoba bwatu mu musana guno oli nakkiriza abeere wano Sudan n'atoba omu yaŋŋambye nti yewe alaba ennamba ze Uganda tewaba kirala okujjako aba ayagala obeeko ky'omuwa kyokka ate bw'omugamba jangu takkiriza asinza kubeerayo eyo kyokka ate akusabalizayo n'abeerayo bajama mukole obulamu bw'ensi buno omuntu agenda obuwangula yeyayiwawo omubiri yatoba abaana batoba ensi yakutoba ensi yakunoonya ate ekyokubiri Allah abakuza guno okutoba kwomutoba buno obukya buziba mugenda kuwangula insha Allah mugenda kuwangula goloza mulaba Allah mwetabalaba ekyokulabirako kyammwe kibeere ky'abannabbi kibeere ky'abasahaba kibeere ky'abalongoofu abalongoofu babasiba mu makomera basahaba babakuba ne babongoka amannyo mugende Uhudi abali bagenzeeko e Madina Ehudi bakulaga basahaba daga nti wano wafiirawo nabbi bamukubire Uhudi sallallahu abalabe ne bamukuba nenga anoonya bulamu bulungi n'abantu kubazza eri Allah ne bamukuba n'abongoka amannyo ne batuuka fumita basahaba obuso ng'oli ayita mu miramba alabe mukyalimu omulamu addemu amufumite mu bulaga afe ne batuuka okubuuza afiikum Muhammadun mumwe mukyalimu Muhammadi tunoonya Muhammadi balooza afudde Muhammadi bamucunyanga omuntu wa bulijjo naye nga khairu khalqillahi kullihim asinga ebitonde byonna gwe bacunya gwe watobye eki omuntu mu nsi muno okuwangula ayina kutoba ayina kunywera era mujje munoonyereze buli ali obulungi bw'onoonyereza gye nvudde we batobye basuze ku mbalaza omu ku balenzi abaatuvuga abadde batuvuga e South Africa babadde bamuyita Ddungu mwana we waffe Kawempe nina mubuuzaamu ng'amaze emyaka 16 e South Africa naye yaŋŋambe emyaka 2 gye yamala e South Africa yali asula ku lubalaza musule ku mbalaza mujja kuwangula si yenkomerero mukyali baana bato bonna abafuuka bye bafuuse ze ntera okuweerako ekyokulabirako yali covid neŋŋende wafeeyo mu Katanga n'engabo obuwunga ng'abantu ndaba bali bubi kuba mbeera embinze ngimanyi kuba ngibaddemu banga bobuwunga mu Katanga omukyalo omu n'aga nti bannaye nsonyiwa okubuuza seekaatu w'obuwunga ne mugamba buuza naŋŋamba ofaananye omusajja omutembeeyi yatuguzanga essuuka wallahi nga yenze kuba nali nga nzitunda nfune fees kati obulamu bw'ensi buno kwata imamu kyeyo ne bulungi akubuulire seeka kiti enkyawo n'eggulu mumuwulira enkya n'eggulu yangaako yajja ene Sudan wabawa muga seeka baali banyumirezi ne imamu kyeyo nga amunnyonnyola nti ono kabyanze munnange kabyanze nga baali bavuzi ba boda olwaliro kitigo bayita America nga ye guest speaker bw'obanga tonnafa obulamu bw'ensi bisoboka mugenda kuddayo Uganda nga mmwe banene nga abantu bakyagala kumanya nti mmwe abaali e Sudaani amayumba amanene mugenda gazimba mugambe insha Allah emmotoka ez'amaanyi mugenda zivuga buli kyenjogera nga mugamba insha Allah
emmoloka ez'amaanyi mugenda zivuga era gowulira ataddamu inshallah manyo yakyayagala boda. Emmoloka ez'amaanyi mugenda zivuga, amayumba amag'amaanyi mugenda gazimba, abakyala abanyirira Allah osekana munga ntuseewo, abakyala abanyirira abatemagana mugenda bawewa inshallah y'abakyala agezi tuseemu Allah agenda bibawa. Buno obulamu bw'ensi mwe mulowooza emu ku ssuula ezikyasi zonna essuula za Qur'ani zinyuma, naye abo walimu abasinga obungi bwe batuuka ku surati Duha oli waaba agisoma owulira ng'agifiiringa kuba oba weerabanga ggwe. Allah yali agamba Nabbi Muhammad, naye ebigambo ebiri mu surati Duha buli muntu bibanga ebigamba ye. Ate era Allah yabigamba Nabbi Muhammad nga byaffe. Tugisomere wamu ffenna surati Duha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadduha wallayli idha saja. Muri bayasaruna. Fatarda fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Olwakadde Allah agamba Muhammad, naye byagamba Muhammad naawe abigamba, ma wadda'aka rabbuka, Allah takuvanga muwadde okwerabira okubeera wano e Sudan, byonna akulaba akusengejja. Walal akhiratu khairun laka min al-ula, enkomerero yo nnungi nnyo okusinga entandikwa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kyaddaaki buno obukya buziba Allah ajja kuwa amamotoka atoosanyuke. Buno obukya buziba Allah ajja kuwa amayumba amakanga gago n'abaana bo atoosanyuke. Allah ajja kusuula ku mulimu gwe wali tosuubira wadde tewasoma atoosanyuke. Buli Allah kyagamba tunuulira abakirina. Musajja yakafa owanna bugabo yali musajja nga obugagga bwe abujje mu kasasiro, kuŋŋanya kasasiro mu kibuga naye nga mugagga muvundu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kyaddaaki Allah byoyagala jabbikuwa atoosanyuke. Kati Allah akujjukiza, alam yajidika yatiman fa'awa, ani yali amanyi nti olijja Sudaani. Wuno Juma yaŋŋambye seeka nakuvuganga ewambogo ku boda, wallahi nga sikyamujjukira. Nali nga nkuvuga ewambogo ku boda, kati olwaleero yatutambuza mu mmotoka ye. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mukirize nja kweyambisa ko nnyo gye twabadde South Africa eyo. Waliwo Musiraamu yakkiriza bwe yabadde atunnyonnyola atugee musobola okunjogerako abantu bafunamu ekyokuyiga. Twabadde Pretoria masjidi bagiyita Umaru, naye nga buli mwalimu amala okusomesa ayitawo n'amuwa akakadde. Buli mwalimu amala okusomesa ng'amuwa akakadde. N'awaseeka nkata, n'awaseeka kiti, nampa, nange nampa. Naye kaweddewo. Kakati mwizoga nti bafunye. Kaweddewo. Wallahi kaweddewo. Kakati n'awaseeka bosa akakadde. Obukadde obwo bwe twamaze nga buli we tugenda ateekawo embeera, ateekawo n'agula siddi ate nga sizize nga bagamba siddi nzigulidde Abasiraamu. Ne tutuuka Florida, Dallas yabadde eggalawo naga buli seeka muwadde milioni 2. Naye bwe twamaze obudde buli wamu agaba simanyi ekyuma seeka ekikola ku bucha n'akigula kiri mu milioni ngoba 8, nakyo nkiguze mukyagala ddi nti enkya nkibawadde. Naye olwamaze nankuba akaama nangamba seeka mbadde nsaba munkyalireko enkya tulyeko ffenna ekyeggulo. Ne mugamba ngenda kujja ne baseeka bonna ngenda bagamba. Tulina bwe twasoosewo Omusiraamu omu kafo bakayita Riverside, sikali eyo side zeyo Johannesburg. Ne bwe twamaze Omusiraamu gye twasoose ne tujja ewuwe n'atuleetera ebyokulya fruits, n'atuleetera ebyokulya. Sina seeka gwe nalabye alya n'ogu olw'emboozi gye yatunyumiriza. Era n'atubuulira ensonga lwaki asaddaaka nnyo, n'agamba nti nze Allah njagala. Kyate lwaki najjamu essaati bw'ati wano nga baamusala ekifuba, baamukola operation omutima ne bagujjamu ne baguteeka wali, n'abeera ng'ali mutima leesi nga talina mutima, ne bagujjamu ne baguteeka ebbali, n'asigala ng'ali yekka. Ako kokka ke baakola, essente ezaatandikirwako milioni 2 mu ago.
zo ne zisooka zigenda. N'agamba nti awo kawe nali be nasanga bakolako operation nga batwala mirambo kyokka nga nze gwe baddako mutima bagugjeemu. Eddwaliro lyo lyennyini lye nalimu lye yalimu mwe mwafiira Ivan Ssemwanga. Lozola batwala mirambo mulimu Munnayuganda munno yafa, byonna ebyo nga bitiisa butiisa. Kyokka abakyatunyumiza n'omukyala n'atugamba seeka munteekako mu dduwa tiki maama wange ne taata wange balwadde nnyo, taata maama oba taata bagenda mutemako kugulu kansa. Omukyala alina ebizibu, omwami afa. Omusajja oli n'atunyumiza n'atugamba nti ye wonna w'abeera takkirizibwa kusanyuka nnyo ate takkirizibwa kunakuwala nnyo. Tasobola kutuula mu ddala Seekankata n'agimalako. Kasa Seekankata atandika ebyokulya bye tulina okulya ye ng'afuluma. Bino bye mbagamba ndiko omujulizi wuuyo Seekankata twali naye. Takkirizibwa kusanyuka nnyo, w'abeera wali okusanyuka ennyo engeri gye bamukola operation y'omutima asobola okufa. Ate takkirizibwa kunakuwala nnyo, era aba atunyumiza n'atugamba wali we tuva banzigirawo ko mu ambulance, waliwo ebyamukyankalanya n'avaako ne bamutwalira mu ambulance. N'amaliriza ng'alina akakerenda kaatulaga alina okukamira buli lunaku, kyokka ate buli lwakamira kalina side effect mu lubuto kookya ebibumba ate ng'era kalina okumira. Bw'ageza n'ayosa olunaku lwonna talya greens, buli ekiyitibwa greens mutemula nti abantu muli amayirungi, si mwenna. Obuuza omuntu lwaki muli amayirungi, to pass time, kutwala budde. Takkirizibwa kulya oba doodo oba nakati, buli ekiyitibwa ekya green takirya. Biki ebirala? Bintu ntwebiwe bitakkirizibwa birya. Aye ne bw'aba alidde ebintu, Allah seeka omusajja alina ebizibu. Bwe yamaze emboozi yonna nembuuza seeka omuko batwale nabo ne bagamba bakuwa obugagga bw'omuganda waffe oyo bw'alina bonna babukuwa obeere n'obugagga bwe, okkiriza? N'agamba nti abeere ne ssente ze sisobola. Abantu balina ebizibu ne Allah kyakugumya beweegomba, balina ensonga zaabwe. Mwe muwangala mu nsi muno bwe mulabanga balina ebizimbe, abantu balina ebizibu. Abantu balina ebizibu. Natulako mu meeting emu yali Makindye. Meeting eyo nga yakusonda ssente za mwana bamuyita Aisha abadde bweru ng'akola, kati bagenda kumujjanjaba system yonna. Ate endwadde ezo zirina ensi ezimu ze balina ozijjanjabiramu. Aisha balina mujjanjabira UK. Ne bampita, nali simumanyi nnyo, bannoonyeza ku masimu. Ne ntuukawo, ze nali chairman era nze nali mobilize omukulu agenda okubakulemberamu okumobilizinga okuleeta ssente. Naye nga meeting ya kika kyokka be balina omusondera baagala milioni, bali baagala milioni 2.5. Ze balina okusonda omutwale Ebungereza. Kati ntuuka bwe nti nasooka basomera irimu ya kuyunga Luganda bafunemu ekisa bajjanjabe munnaabwe. Ne magamba waliwo ensonga lwaki Aisha taddukidde mu Bannayuganda bonna azze mumwe. Aisha yeetaaga milioni 2.5, ono muganda wammwe. Nze sina nawe muyita naye mpulira byanyumiza binkuteko. System yonna ey'omu lubuto nga nfu, bibumba, nsigo, simanyi ki, byonna ebyo nga bifu, ng'omulaba n'amatama gazimba. Ensigo zino bwe ziruma omuntu azimba amatama, nga n'amatama gazimba gati. Ne bandaga Aisha before nsigo, ne bandaga Aisha ng'afunye ensigo zimuluma nga banjawulo, matama gazimbye gati. Kakati ntandika okuba omulanga nti basiraamu mubiwulidde byonna, ani alina kyagamba, tutandika omulimu ogundeeseza. Wallahi walinga ne baba wempanka gamba amirina alaiha nga sente ze basonzo kwati bwe kisobaga nti mumpeeke zange ze mwansuubiza ng'obagabwe mutwale. Omusiraamu omukalukalu n'awanika omukono n'agamba seeka salamu aleikum, nga temuddamu. Munyoma musiraamu salamu aleikum. Kyava gamba seeka oyo Aisha muganda waffe era omulimu tugenda gukola, wabula nyini mufu yakwata ewaluma awawunya. Tusaba asooka atubulire Aisha ebbanga lyamaze bweru, seeka oyo omwana yatubulako emyaka nga 6, atubulire yalinawo ki. Allah
Aisha n'atema n'agamba nali Jordan nali Dubai nali Saudi n'abagamba ndayira Katonda ekyantwala ebweru obulwadde bwali bwatandika gasagala bakalubiriza sente zonna zembadde nfuna zibadde zigenda mu bulwadde bwange naye mulaba ntuuse okubayita mwenna mu ntaase mbadde bubi n'abagamba okujjako nina akatako ku kkubo ly'abasekankata baŋŋambi babulooka kali mu miliyoni 4 n'ente zange 2 ziri wagisula Bugerere Road mutunde ente ezo n'akataka ezo ze sente mu bulamu zenina ng'akataka miliyoni 4 ente kamu kitundu Aisha ng'omuntu ku miliyoni 2.5 ayinawo miliyoni 7 n'enkuba omulanga ku miliyoni 2.5 ekika kyonna kyaleeta miliyoni 4 gatta kuziri 7 nali Makka ne bambikira Aisha nga Allah amujjuludde sente zibuze wallahi muli bulungi gwe byolabanga bizibu kulya kawunga nnako 3 Allah abaagala zebero gamba abantu bange nti bajamaa dira obugagga bonna bwe weetaaga mu nsi buteeke mu kifuba kyo bw'oba oyagala okwesiima gwe bw'olaba emmotoka ey'amaanyi eyita mu kkubo giteeke wano nze emmotoka ze nnina wano zijja ogatomera ziriwa ziriko amannya dira ebizimbe byonna bye weegomba mu kibuga muno nga kino kye tulimu oseka ki biteeke wa omuntu nga mugagga wa mu kifuba wallahi tamanyi muntu mugagga wa bikalu naye nga si mugagga mu kifuba gwe omuntu nga mugagga wa kifuba aba teyeetaga kutta muntu ataafuna ekirala temubalaba ajja n'agoba abantu ku kyalo nga yagala kulundirawo mbuzi oyo mugagga n'akuba abantu embooko ne babakuba embooko ekiro kyonna embooko zivuga naye nga yagala kulundirawo nte ayagala faamu waliwo yagoba abantu waffe e Kampala n'akolawo kampani ya Nigina naye ng'obusajja bunaku tebabusasudde buvuga booda tebulina muntu wagulira poloti mu booda e Kampala abaatobye n'abagoba ate nga kiragiro bw'omugambako n'akoona mu kifuba ffe tulina balooya mutukwate empola lino eggwanga lyaffe ng'akoona mu kifuba basiramu muddire obugagga bwammwe bonna bwe mwagala mubiteeke mu kifuba oyagala baana balongoofu teeka mu kifuba oyagala bizimbe mu kifuba oyagala mmotoka mu kifuba poloti ez'amaanyi mu kifuba gwe buli kyoyagala kati omala obijja mu kifuba nga gwe obyesabira Allah akuwe kimu ku kimu era fomula y'okusaba Allah oba okumwebaza oba ey'okusiima ng'oyagala okusiima Allah fomula eri egyo totunuulira gwali e Sudaani totunuulira ali Amerika laba be waleka Uganda bali bubi abantu bangi baagala okujjako wano e Sudaani ng'okimanyi nti e Uganda waliyo omuntu mu kika kyonna nga tebalinaayo muntu ali bweru abaana bammwe bali e Uganda beewaanira ku baana mu masomero taata wange ali bweru kyera ngento mukubira ekifaananyi tumuga taata wuuno ali ebweru ntukuba ekifaananyi tumuweereza wuuno ali Gudere tekawona mu investor wuuno twamufunye Gudere tubala tukirira kirayo ne twaga che waliwe twanyweredde kacha tuga nti wuuno ali wewe ibiningiti ali mukabireze ne kavuga nga wuuno ninga ate nabo batuufu abantu bali mu nsi muno nga tebalinayo muntu waabwe yenna yali afulumyeko bweru gwe Allah akusasidde oli bweru buli ali bweru gamba alhamdulillahi rabbil alamin adamu ekirungi muli bweru ddala bweru bwana eddarasa tugisomedde bweru muli wa eno gye bayita ensi y'ebweru eno Uganda baba kubuuza nsi eno wabeera ku gundi ya imamu pozi imamu bagita batya ya paalo ensiitaano y'omumanyi ne bakubuuza imamu kyayona ali luddawa oddamu otya aliwa ali Amerika abeerawa ali Tanzania abeerawa South Africa abeerawa n'ali South Sudan aliwa zowedda siteekawo we tugenda nti South wera tugenda Sudan era obadde ya Rabbi Khartoum bawulira Oluganda nti ye bajja duulira bamanyi tuli Khartoum alhamdulillah so baganda bange babitiibwa muddire obugagga bwammwe bonna mubuteeke mu bifuba Allah jabba wanguza esufu tetujja kwogera bigambo bingi naye njagala bakubiriza mwezi guno gwa Ramadhan mubeere bagabi
omwezi guno ogwa Ramadhaani lwana nnyo obeere musajja mugabi obeere mukyala mugabi fuba nnyo muzina ennaku ze tulimu akasowaani k'emmere kabiru kwata abasiraamu bo basabe imaamu basabe sultaani nti owaayo omanyi abaana be South Africa balina enkolera nkakasaba kubona wano twazze mu kisiibo nawo erabika weeri ey'okulaba nga baseeka lwe tugendayo bakuŋŋaanya Bannayuganda bonna ntuga nti leero tuli wa Haji Mutebi banaeta eri Luganda lunyuma nga Luganda olwo era mbasaba wano abantu abajja ebweru eno gye muzze Sudan mubeera batono mu nnamba tubeewaza okwerumaaluma mubeere muntu ogu mwenna ekyabaleeta kunoonya 100 na kunoonya Allah wammwe kati ebintu by'okwerwana oli Sudan ate okuba munno mwerwana omwogerera amafuukuule abantu ababeera ebweru omwana ali Taki yaŋŋamba seekanze okulaba Omunnayuganda Taki ng'ayogera Oluganda ze nkyusizaawo olulimi ne njogera olulala naŋŋamba babi babanga abatali baganda baffe omwana twali Durban mu mmotoka emu ne seekankata n'atugamba wane South Africa tokkirizibwa kugamba tekiba na kirungi munno mulaga nti wano wensula olw'obubi bwe tufuna mu Bannayuganda bannaffe basiraamu muli muntu omuli wa Luganda era eno enkulaakulana tugisanyukidde nnyo enkulaakulana tugisanyukidde nnyo kati ekyokulabirako senga wano musonda emitwalo 2 ne tudde omwaka oguddako oba ebbanga lye tunadda wano nga tuli mu kifo kyaffe mutuuka wali eggumbo wallahi otuuka eggumbo ng'olaba tuli Uganda emmotoka olaba za Uganda abaana olaba Bannayuganda imaamu yabadde atudde maaso bakyala baliawo sina basiraamu ndooza ne bamutunebaga ne bamusonga balaba muganda waabwe ava Uganda mwetamunyumirwa mwetamulaba Abasomaali wonna we babeera bwe guba muzikiti obalabanga Abasomaali bali mu ntogo South Africa lwakafa bakayita Mayfair bw'okatuukamu abaana baayo bagamba n'okwekalakasa we kubaayo bino ebyokusosola amawanga tebatuukawo Omusomaali akuttirawo mu nsi eyaabwe ensi etali yaabwe akuttirawo Omusomaali kuba bali mu ntogo Bannayuganda nammwe mulina okunoonyayo obufu bwammwe nga kino Omuganda waffe kyatukolera Shetaha tugambe nti ako kafo kaffe nga imaamu bwe yajjawo ne muleeta omutwalo gwa $, ate nga si bayimaamu be bagenda nago gusigala wano gukole emirimu gyammwe lwaki bw'oba olina omutwalo gwa $, nga bw'omu toguwaayo lwaki bw'oba olina 50,000 ku lwa Allah toziwaayo seeka ne bw'oliba ofudde ng'oli wansi mu kabuli essente zigenda sigala nga zikuliikiriza ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baaq ma indana byonna bye tulina byakusaanawo bye tuwadde Allah bigenda tubeesabeesa ne mu kabuli ng'owadde $, $10 ezo $100 naye nga wallahi olinga atafanga oli ku kyamisana oli ku kyaggulo oli ku chipusi naye ng'oli wansi mu kabuli wafa naye olinga ataafa nga gy'oli mu kulya oli mu kunywa ng'oli mu bulamu bulungi olw'$10 kye wawaayo ku masjidi wano e Budere mu kugula ekifo ky'Abannayuganda. Bannaye mbasaba yenna atagenda kukola mulimu gwa kuwaayo gwe weekaabireko ng'olina. Ekyokubiri mukkirize naddala Allah basitudde mu madaala balimenga kubagamba bigambo bingi okuwaayo. Gino emirimu gyammwe abaali bazirina bakaruuna Allah yabatwala nakati bali mu kufaafaagana babonaabona sente zaabwe tezaabagasa. Abagagga bonna Allah bwe yawa sente ne batazikozesa makubo Allah gaabaagaza nakati bakyakaaba. Abaali abagagga mirembe egyayita n'emirembe gino nakati bakyali mu maziga. Mu investinge mu bintu bya Allah. Olaba otyanga wano we tuli tutaddewo omuzikiti gwaffe. Muzikiti gulinga nga we twasaalidde ettalabu ya Masiriani Al-Malakan ng'olabira ddala kafaani kakukuba bulungi nnyo. Olaba bannansi bazimba omuzikiti gwabwe seeko waliwo eswala gy'osala nga nawe owulira etuuse. Oteeka omutwe ku ttaka ng'owulira oyogera na Allah wo direct. Ne kati eswala gy'osalira wano gwogiwulira otya? Osala bw'ogira amapeesa bw'oti, osala bw'okola biki? Ate nga bisoboka abaliddawo balikyogerako ti baganda baffe Bannayuganda abaali mu South Sudan bakola omulimu ne bafuna. Kati mulabe engeri gye mwafunzaamu gumbo ako kafo kaffe nga Bannayuganda.
era jobodda muganda wange mugamba seeka obodda ngamba ndagala kutwala kumbuzi ya imamu Kyayune tugende ne muga seeka twaligenze kamere kafaake wafa kamere kawomi ne imamu ono engeri gyalimu oluwarabu olungi kati imamu ono temuli anti muli mu bbugumu yayinza nobaga mujeko esi abere mu bbugumu lye ayagala kakati nga nawe olabira ddala kati mwemula abaseeka mwetamula abasanyu lye mufuna nga mulabi baseeka bammwe nga bazze muno n'owo omuntu essanyu ng'olabira ddala seeka unkato omuwakafuba olwo yamubuuzizze nga twakatuuka seeka oli hafizu seeka wali kuvuunula Kulaani seeka wagivuunula otya seeka ng'olaba abuuza omuntu gw'ayagala namuga seeka nze nabadde mpulaninga kujja Mitiyana kati wuyo seeka yazze ate seeka naye kyemwagaddeko wanaayagaddewo nnyo era nsaba seeka tiketi y'omwalimu mugigire Ramadhani agimalire wano kuba musajja ayagadde nnyo South Sudan inshallah Ramadhani saba application bitadde ogimalire godere inshallah taala sabonoza kiise muje kyalimu okugira